tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Watadekoda kubanga okay amunkwaniriza njagala kubaza okubanga otugase yasunzira okubeera nga otulaba mwebale nnyo mwebale ddala olunaku lwa kusatu njagala okutegeeza nti okuwandiisa abavunkana mu Ssedduga 2022 kulabisa okubanga kufundikiddwa ndaba nga kufundikiddwa okujjako waliwo yakoze appointment ne mukyala Mbabazi naye ekitali ekyo okuwandiisa mu Ssedduga kufundikiddwa. Njagala okwongera okwebaza ababadde naffe abatubeereddewo ensonga zitambudde bulungi bannaffe ababalubwama bangambye olunaku olw'enkya bagenda kuleeta teretebwa baleese TV Kagaabe 32 inch 32 inch Kagaabe balubwama local poultry breeders mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza aba high energy electricals batuwadde solar system ya matala 15 yonna n'okugiinstolinga mu maka go yange n'akwata ekyokubiri. Namba emu bannaffe aba Hillview Academy Matanga batuwadde ekyapa ky'ettaka muzima. Namba 2 ku solar system aba timu Lugonvu wali baana bakola family yaabwe ne batongererako $5,000 bekapa ne bagamba nti naye agenderako. Namba 3 agenda na lubaatirwa TV nkulaba aye mwe ate abasiye School of Beauty bamwongedeko $3,000 kakati no basponsor bakyajja naye mulina okugamba kakati nze kansponsoringe omanyi tokyalinawo kifo nze ate nga nze kifo nze kifo omanyi abafocus tunoonya buli ewalemi ne tuyingirawo katugujjawa sente enkalu cash ate ze zirimu bali batano bali basatu bali bakatugera bali bakubiri sente zenyini sebo omanyi nti ono Ssedduga nagenze okubala ebirabo byonna ebirabo ng'ebirabo biri mu bukadde 30 ate byogeddwa. Omanyi tulina ebirabo by'abantu bye batayogera baga nti mwami Lugonvu nze kankole bwe nti nga teyetaaga yadde ekigambo kyonna okumuwulira kijja kutambula. Naye nga olunaku olwaliro tulina engineer Lubega Dungu Peter mu kaseera kano njagala mugana ng'ali mu control asooka atuweeyo akalango ka Ssedduga 2022 nga engineer Lubega Dungu Peter tanaba kubanga ajja okweyanjula bwe kaggwa agiyeeyanjule. Okwewandiisa mu Ssedduga 2022 kutandika nga 1 November ku ofiisi za Lugonvu's Show ku Ham Tower opposite Makerere Main Gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 66 oba 0775 444 987. kale otyo kati olwomanya Engineer Lubega Dungu Peter soko buze ku bannayuganda abakulaba n'abakuwuliriza tutandikirawo walira kadde katambudde. Abasebo ne bannyabo mbabuuzaako mwebale okubayo nga mulindiridde programu zaffe zonna mwebale tugoberera ku YouTube channel zaffe zonna tubeebaliza ddala abo bonna abeetabye mu Ssedduga abo bonna abagenda mu Lugonvu's Show ne mubaako amagezi amapya ge mufunayo naffe aba Focus Construction abagamba nti buli lwakusatu tujja kuyitanga wano ate tubeeko amagezi ge tubawa ate namwe mubeeko amagezi ge mutuwa n'okuwabulangana nga bwe kisoboka. Okay, webale nnyo webalire ddala wano ebibuuzo bibeera bingi. Programu yaffe tegenda kuba mpanvu naye egenda kuba ya nsonga. Kiki ekisalawo ennyumba gy'olina okuzimba? Ekibuuzo kiringa ekitono. Kiki ekisalawo ennyumba gy'olina okuzimba?
ebintu bibiri bikubagana obwagazi bwo n'obusobozi bwo bifuuka olutalo olina kyoyagala naye si kyosobola olina kyosobola naye si kyoyagala omuntu yanditunuulidde ki nga tannaba nakulowooza ku pulaani ya nnyumba gy'agenda kuzimba awo wetuba tutunula leero awo kakati basebo ne banyagala osula mu kalina naye buli muntu asobola kalina kyekibuuzo ate ne wabeerawo ne gwokigali naye ennyumba tojja gisobola sajja kanjerega weewo kati awe wali program ate nga jjukira omuntu ajjeewuwo nga kkiriza obagaana olina okumubuulira kyolowooza si ensonga oba kirungi oba kibi naye nze ntunulamu sayidi zonna sayidi esooka tukwanaganye ku ki kyetwagala kuba kikulu nnyo okubaako kyoyagala era emirundi egisinga kyoyagala kyekikuwa amanyi ki kyosobola kakati ekyo kyennyini kyosobola okikwanyaganya ne kyoyagala kati bw'oteeka ku minzaani ebintu 3 n'obuuza bwe mba nsobola okubeeswaniza emmere 2 nfuneemu nsobola okubeera nga wendi nenniirirawo ey'okubiri kati n'okuzimba bwe tukugeraageranyaamu nze ndowooza omuntu ekintu kyasobola kizibu okutegeera ye nga ye naye atilisiti baako kyoyagala okibulira omuntu akolera omubuuze naye ekintu kino ngenda kitambuza ntya kati bw'omala okumanya buno kitambuza atunule mu nfuna ye y'essente atunule mu mbeera y'ettaka mwoli atunule mu biseera bye eby'omu maaso kuba aliwo omuntu asobola okutandika ennyumba naye nga tageti yagizimbira emyaka 5 ne wabeerawo ayagala okuzimba ennyumba nga tageti yagizimba agiyingire ne wabeerawo n'azimba ennyumba nga tazimbangako agenda kutandika kuzimba leero ne wabeerawo n'azimba ennyumba nga alina ennyumba 10 kati ng'azimbayo ennyumba ey'e11 kati emirundi egisinga omuntu yakazimba ennyumba ezisukkamu 3 teyeetaaga nnyo okuwabula ku kyagenda kukola aba amanyi obuzito bwakyo n'obulungi bwakyo kati omuntu omuzibu ennyo ye muntu atazimbangako naye ng'alina ennyumba ennungi gy'ayagala kati n'abasajja bano n'abakazi abo balaba ennyumba agizimba tannaba nagifunira pulaani afuna waakajja n'akasa ku status butereevu abasajja n'abakazi bazimbidde amayumba ku status nga kalungi n'ombuuza naye omanye ebbeeyi y'akayumba ko nti kekayumba kange njagala okuzimba era baziyita nnyumba zaabwe ez'ekirooto kakati nze ndowooza bwe nti nga tonnaba genda ku nnyumba ya kirooto tusooke tuzimbe ennyumba mwe tubeera ennyumba ya reality tugambe nali mpangisa luumu 2 kati nzimbye ennyumba ya luumu 2 enjawulo neba weeri nali mu bupangisa nga mpangisa luumu 2 naye kati nfunye ewange luumu 2 naye wange wawo kakati kyanjawulo nnyo ate emirundi egisinga omuntu apangisa luumu 2 amuna ng'atya okuzimba luumu 2 n'omubuuza naye ng'obadde ozipangisa luumu 2 ng'ate mwosula lwaki ate bwe zifuuka ezizo ogamba tekisoboka muliko abantu 6 ku mizigo mulina ttooyi emu n'ekinaabiro kimu kati naakulaga nti tekisoboka kuzimba nnyumba ye nga ya luumu 2 naye ate ng'akulaga gy'apangisa ye agibeeramu nga ya luumu 2 nga sinayiye nga na buli mwezi agisasulira so nze ndowooza omuntu atazimbangako asooka afune w'abeera ye nnyumba eyesooka sooka ofune w'obeera bw'ona omala ofuna w'obeera wajja kwanguyiza nnyo okufuna ennyumba ey'ekirooto kye gye tuyita nti ennyumba yange ya kirooto yensonga lwaki abantu abatandikira ku nnyumba z'ebirooto tuziraba nga zirina we zeesibira ku madirisa awo yasitula ekirooto kye naye ate nga talinatuuka kiteeka mu action kati so bw'otandika ono w'okusula wo n'ofunawo kyangu nnyo okusinziira wano w'osula n'ozimba ennyumba ey'ekirooto gye weegomba mu bantu bonna obugagga bwange sente zange zennyina oli akeera ku makya naga nti kati poloti njirina n'akuweereza ennyumba gy'ayagala omuzimbire biki by'okonsideringa nga enginiya omutuufu atatunuulira kukola nze kisookera ddala ntunuulira ettaka lye namba 1 ettaka lye ekyokubiri kyendowooza nti ennyumba eno twandisoose ne tugikubira pulaani kuba bw'okuba pulaani y'ennyumba neggwa n'ogimuteerawo wali nti ennyumba yeeyo nti ye erabise etya nti eyo gyenjagala kati ekibuuzo ekiddako ennyumba eyeyagala biki ye quotation kuba kati bw'otunula mu quotation eno
nga tonnatandika kuzimba ye ennyumba ogikkiriza yeeyo quotation eno jassalawo kinene oba ddala bw'obalabalamu nti omusaala gwange gwa 800 gusobola okukola emyaka 2 ennyumba eyo ennyumba bw'ogimukubira n'omuga nti yeeyo bwetyo gy'oyagala ono yinginiya Lubega Ddungu Peter gyebale ssebo kale ssebo ngudde nga nkunoonya njagala kuzimba nnyumba yange ettaka lyo lifaanana litya ng'oliraba tumaliriza ngaga nti kaakati ennyumba yange eyo ojja kunkubira pulaani ngirabe ng'ogimpeereza nti yeeyo yennyini osimanyi nabwontegedde naye kano akadirisa tekasobola kukyuka ne kadda ku lefuti nti ekulefuti kandizo naye kayina toyireti tolengera nti ate ojja kubalinga oba toyireti afiringa comfortable nga nawe kenyini tofiringa comfortable olinga asuze ku toyi nti ako kategedde kati ekiddako ye quotation ennyumba eyagala ssente mmeka awo abasinga babuusa amaaso bakoma wali bw'alaba obulungi bwayo n'agayinginiya tugitandike nti ye tutandike naki nti ninawo miliyoni sooka oleeta amataffaali kati n'agenda n'agitandika bw'atyo n'atafaayo nnyo yadde okutunulawo forward kyentandise kiggwa kitya ndowooza kyetulina okubategeeza nti ennyumba okumalirizibwa kwayo kusalibwawo nnyo source of income yo butereevu wojja ssente ezizimba ennyumba eyo kikulu nnyo era kyekisalawo byonna kuba nze bw'ŋŋamba nti ennyumba eyo njagala nze mu bwongo bwange nsobola okweraliikirira nti naye omwana ono ayagala ennyumba ya bisenge 4 naye ddala n'agizimba ng'ate poloti yaguze yabukadde 10 ontyo kati bwe nkweraliikirira nsobola okugamba naye ennyumba gy'oyagala nga nnene nnyo kati gwe nonziramu ekibuuzo okweraliikirira so kunyooma sikuba kumunyooma naye nga nze omutima gwe gweraliikirira naye ennyumba eno anagisobola kati nze nenkuddamu ekintu sitera nnyo okugamba nti ennyumba eyo togisobola naye nsobola okugamba ennyumba gy'oyagala nga nnene nnyo kati gwe nonziramu n'ogamba nanti gye njagala awo kati awo n'otamuddamu kibuuzo eky'obukambwe era ekyettima ekitaddika mu kirayanti kati nze nkubuuza naye ennyumba gy'oyagala nga nnene kati gwe n'oddamu nze mbuuza kirayanti gwe nanyini nnyumba gwe kirayanti nze nkubuuza naye ennyumba gy'oyagala nga nnene nze gye njagala gy'oyagala nayo n'agisobola ekyo kyekibuuzo ekyettima naye ate yaba alina kyebuuzika kirayanti ati naye ennyumba eno lwaki yingini yagamba nnene nnyo n'agisobola kati nga kirayanti omutuufu kyeyandibadde akuddamu mbaliraamuko feezi esooka n'eyokubiri ndabe zisalawo esooka ya kuba nze ennyumba sigitunulira kuggwa era nze omuntu ambuuza ennyo ekibuuzo njagala ombalire ennyumba ng'ewedde oluusi mbadde oginga n'obbaddamu ennyo kuba ekibuuzo ekyo mpulira nga atakitegedde abuuza kati nze emirundi egisinga toyagala bikozesa naye omuntu yenna agaa nti mbalire ennyumba paka ng'ewedde ebiseera ebisinga abeera mujega aba tamanyi kyabuuza anti bwe bujega mujega kubanga okugwa kw'ennyumba kyeki otyo nga n'ekikomera ne bw'okissaako olajja kujaga nti nga tennaggwa ono tunassawo pavers. By the way Mr. Lugombo tubakolereyo show ey'ennyumba ewedde oba tugikole wiiki eno weggwako wiiki ejja tubalage kibayita ennyumba ewedde tugikole abantu batunenya balina ennyumba tugenda bakolerayo show gibayita ennyumba ewedde kale eyinza okuba tewedde naye ng'ekunukkiriza okuggwa tetujja tugimalirize nga tubawadde cost tubaweka cost akasemba tugenda kukola bwe tuti tugenda kubatwala ku site tubalage site eyo ebikolebwa ku nyumba okugirabisa nti ennyumba eno erabika ewedde niwe tutateekeko kirala kyonna bafune idea ti ennyumba ebaako n'omuddo yeyo gibayita ewedde ebaako n'ekikomera nga kiriko n'erangi n'amasannyalaze n'amataala ennyumba ewedde ebaamu n'ebintu ennyumba ewedde ebaamu ebinaabiro ennyumba ewedde kuba kye tulina abantu oluusi tugaana obbalaga ennyumba ewedde ne batagimanya ndowooza sheddako tubawe ennyumba ewedde ennyumba ewedde njagala ombalire ennyumba ewedde okugwa kw'ennyumba kwe kutya tugenda gibalaga wiiki eddako kyokka omusajja omala ogimalirizaku nga nti ewe najalaga weebale nnyo kirungi naye kaya te wano tulaba ng'olina okussaawo amataala agakuba muno temunagateekako naye amataala nga tekuli ku kikomera
Tenagwa. Kati yeba tenagwa. So kakati nze saagala nnyo muntu kumutunuza mu nnyumba ewedde. Naye nze njagala okulaba obusobozi bwa client nga bukola phase 3. Foundation, wall plate, roof n'okusereka ennyumba. N'okugala. Roofing n'okugala. Ontyo. Kati nze bwonkolera foundation to wall plate n'okola roof then n'oggala ennyumba. Kati nze bwonkolera ebintu bisatu ennyumba oba ogimanyi. Nze mpulira ng'ennyumba ogisobola. Ebirala byonna saagala bimanya bw'oli bifuna. Era bw'oba n'obusobozi obunkolera ebyo bisatu nze mpulira nga ndi comfortable. Kati nze kyentunuulira ennyo ku client asobola okukola phase esooka mu ssente z'alinawo nti ye. Kati ssente z'atalinawo ng'asuubira ozikola n'otunula mu maaso ge asobola okukola ssente za luufu ezo ne bwe zitabaawo tewali. Ekitegeeza nti omuntu okutandika okuzimba yandibadde ne ssente za foundation to wall plate. Phase eno esooka yandibadde asobola ogiyiikiriza. Si nnyumba koma madirisa noba nti nze banaye mundeke. Nabagambe mundeke. Temunnumya mutwe. Kakati temunnumya mutwe. Munkubira seminti yaweddewo atya. Mwaŋŋambye ensawo 2 ku makya nazire sikati ate oŋŋamba aweddewo. Naye ng'ennyumba gy'ayombera tennatuuka na ku wall plate. Nga tuddeyo ku kigambo kini nti anti watugamba gy'oyagala. Naye gwe n'oteebuuza nti gy'oyagala gy'osobola. Asigala mukama waffe. Anti ye alina kyebuuza. Kakati tubaako we tumukomya ne tumugamba naye munnange omanyi seminti tumwetaaga yiyayiyaako. Kati ye ne mbongo bwe n'agenaga akoze ntya. Ekitegeera kuba asigala ffe mukama waffe tetuyinza mugamba direct nti naye bino bibyo. Ate osobola okimugamba. Tubaako we tukoma nga tubaako kye tumugamba. Naye ennyumba bw'ekulemerera mu madirisa. Awo waba wabi. Manya nti oli bubi kubanga phase eziddako ate zaagala kyakamu. Ate jjukira ne Katonda ate muzibu oyinza okweno kukaluba ate erineegonda. Naye at least gwe baako by'otandise nga tonnagamba Katonda nnyamba. Ye phase eno esooka. Eyo y'osuubira osobola ogyerwanirako nga ggwe. Era n'ogiggusa. Foundation to wall plate. Kati ninyo bwe tukoma otugera tunulira eddakiika nga 10. Omuntu ng'oteekateeka okuzimba okusitula ennyumba n'okulowooza nti eno ennyumba gye nsobola. Twawula ennyumba 2. Ennyumba y'obusobozi bwo n'ennyumba y'ekirooto kyo. Kye bayita ekirooto kyo kyekyo ekizito okusinga bw'oli ku lwaliro. Era nga bw'okifuna kiba kifuuse ekirooto kyo. Tosobola kuŋŋamba nti sipaasiyo y'emmotoka y'ekirooto kyange eba ya busobozi bwo nga tofuganga ku mmotoka. Katukomewo. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plan z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli Natete opposite Allcom petrol station. Esimu noti 7776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company. Let's build the future. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko ŋŋanda ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakita
okuteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuka mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be Balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Omuntu omulamu omukulu obulungi abeera n'amannya ameka? 2 obwa Ssedduge busatu. okwewandiisa mu Ssedduge 2022 kutandika nga 1 Novemba ku ofiisi za Lugonvuzi Show ku Hamtawa opposite Makerere Main Gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 66 oba 0775 444 987. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agangenze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Njagala kukulisaayo n'engoma z'okuba ng'okyali naffe tuli mu programu y'Amanyi Ennyumbayo ne Engineer Lubega Ddongo Peter okuva mu Focus Construction. Tukyatunuulira ebigambo bino bibi era bimalamu amaanyi naye ng'ate bye bigambo bigenda okuzimba okutuuka ku kirooto kyo. Twawule ebirooto n'obusobozi. Bw'oba ng'osula mu muzigo gwa luumu 2 oba luumu 1 nga tonnaba kulowooza kuzimba nnyumba ya bisenge 5, sooka olowooza okusula mu yo eya luumu 2 waakiri. Eyo bw'ogimala yijja okukupa oshinga. Zaabu ali mu kuzimba nti okuggyako nga ntaanya naye buli nnyumba gy'ozimba olwaliro ennyumba gy'oddako okuzimba eba esinga gye wasooka bwe kiri. Oba otandise okwolekera ekirooto. Considerations zandibadde ziriwa omuntu nga nti kati njagala kuzimba nnyumba? Ekisookera ddala tunuulira w'okolera, otunuulire ne w'osuubira okukolera. Oyogera kuwojja ssente? W'okolera. Kati nkolera ku BBS tugeze. Anti weewe nzija ssente. Kati weewe ntunuulidde ne mmanya nti bwe mba nva Kampala nga ngenda okukola ku BBS distance ndeetaaga eno. Lwaki njitunuulira nti oluusi ojja kuzimba ennyumba ng'ogizimbye Masaka tosobolera gisulamu. Era abantu bangi bannyinaffe bafunye ssente ebweru olw'okuba yali amanye waabwe butalejja n'adduka n'akwata ssente n'agenda n'azimba ebutalejja. Kati bw'amala okuzimbayo ate bw'akomawo n'ava ebweru ng'ate awulira tasobola kubeera butalejja eyo kujja oba kukola bintu bye byonna. Kati ate nga ekintu ekiringa next y'okukola ye ate eri wano mu kibuga. Kati nze ndowooza nnyo omuntu tunuulira nnyo w'oli w'okolera ne w'osuubira okukolera. Kati nze kyentunuulira ate mu ekyo nti abantu bangi abakolera mu senta wano nga bapangisa. Bapangisa Mulungujja, Masanafu, Busega, Namuŋŋoona, Nansana. Kyokka oŋŋamba nti ntunuulira awo wenva distance. Ate sente zawo sizikola ki? Tozirina. Sizisobola. Anti kati kiri bwe kiti. Bw'omala okutunuulira w'okola n'otunuulira w'oli ne w'osuubira okubeera bibiri bya njawulo. Kati nsula nze napangisanga Lubaga naye bwe natuuka okuzimba nasomoka omugga ne ngenda Ekyengera. Jjukira emyaka 17 egiyise Ekyengera walinga kyalomu. Abantu bagambe. Kaakati abantu bagambe tulengedde message ya omu ku baana. Awo nange Ekyengera we njagala byayogera bya myaka 2 emabega. Myaka 17. Ekyengera tegeko obukadde nkaga okudda waggulu 5 ku 10. Bwe ngeraageranya emyaka egyo 17
ekyengera waali wala nga waliwo n'omugogo muzibu osomoka kati ate bwe mbadde ekyengera emyaka 17 nkitegedde nti ate sikyalinawo kivu kati ate ne planinga before kyengera nti Katende Mpigi kati obusobozi bweyongeddeko ne wensobola okubeera weeyongeddeko nti luli nali ntambuza bigere ne ngenda ku mulimu luli nali nyanga taxi ne ngenda ku mulimu luli nali nyanga boda kati ate nsobola okuba n'akamotoka enkuba ne bwetonya ne nkavuga ne ngenda ku mulimu ate oluusi n'omulimu gukyuse tegukyaliteeka nti nkeera mu Kampala omulimu gusobola okukyuka nga tegulina na permanent place kubanga tewali nsonga lwaki omuntu omusuubuzi weesiba ennyo nti nteekwa kugula natete wensuubulira okusuubula kukyuka n'ogenda n'okusuubulira Empigi okusuubula kukyuka n'ogenda n'osuubulira Masaka kati oyo taliiko nnyo okwerimitinga nti nina okugula naye ng'ekisinga obukulu mu kyo bw'omala obigeraageranya byonna kati ekibyawulawo kiri kimu nfuna kyenkana ki obusobozi bwange obwange abyagala okuzimba kati ngule poloti nga ntunuulidde ebyo ebintu bisatu wendi wensuubira okubeera nekyenfuna bwe mmala obisalawo then ndyoka nfuna ettaka bwe mmala okufuna ettaka ekisooka bwe pa number 1 nina okulowooza kyenjagala kino ani agenda okinkolera bwe mmala omufuna awo tukube pulaani y'ennyumba pulaani y'ennyumba eno bwe tugikube nga tutunuulira ebintu bibiri bwe mba sirina wakusula ekisooka nfunewo okusula kubanga sigenda kugamba nti nzimba ennyumba y'ekirooto nga sirina wensula bwe mmala ofuna ew'okusula wajja kumpuusinga ate nfune ennyumba yange yaki ey'ekirooto era nze ekyegereza nnyo ku bantu ne mbaga nze ekyengera nnyinza okuba nazimba wakusula naate nnyinza okuzimba ennyumba y'ekirooto ng'ate eri Mpigi kakati kyekyo kyengezaako okubalaga nti byonna bitunulemu ate tonyooma kyosobodde funa nti olw'okuba olina ekirooto kubanga waliwo ekijja okupushinga okutuukiriza ki ekirooto kyo we wantu wano w'okugenda okuzimba ennyumba esookerwako esebo sente z'ofuna ng'omaze okusalawo nti wano wenguze era wano wensobola kinkakatako okuddamu okukitunulamu nti ettaka bwe mba ndifunye ennyumba kijje ngenda okuzimba okusinziira ku busobozi bwange naye ekyo tosobola kyesalirawo nga gw'omu ekyo ogenda kisalawo n'omuntu akuzimbira yeri quotation gye twayogeddeko kuba gwe omuntu olina by'oyagala naye ate olina by'omanyi ne by'otamanyi nga tumaliriza esebo nsobi ki abantu ze bakola ne beekwasa amalogo mu kuzimba ennyumba neegaana okuggwa naga nti ennyumba yange baagiroga era nkiwulira nnyo ng'omuntu agamba ennyumba baziroga naye nze endowooza yange tekkirizanga nti bali ennyumba gye baloga nze mwami Lugonvu nakazimbira emyaka 20 sirina nnyumba n'emu gye baali balozi ate neebaza Katonda sizimbangako nnyumba nannyiniyo neemulema okuyingira nti teggwanga naye nze nfuba nnyo okutunuulira obusobozi bwa client nengezaako at least omuga atusooke kino waliwo ne lw'omulaba nga akusika nga ye ayagala kuleeta masannyalaze n'omuga naye tikigenda kuyamba kuleeta masannyalaze nga tonna si matooyi sooka tooyi kati mu kumusikaasika okwo kumupuusinga ate ne kumuyamba okukola ki okumaliriza ennyumba naye ensobi number 1 okufuna omuntu akolera omulimu nga tosobola kuwuliziganya naye eyo nsobi nnene ekyokubiri omulimu gw'olina togutwala nti lyetafaali erisemberayo ddala mpeerayo ne ka backup nti in case omulimu guno nga guvuddewo ate nina wensobola okufuna ku ssente oba okufuna omulimu omulala oba ekintu kyonna ekisobola okuyamba okuyingiza osobole okumaliriza ennyumba egyo oba ozimbye ebyo bibiri bye tuba tutunuulira ennyo enfunayo ematalinga kinene ekyokubiri omulimu gw'olina gweyesuubira okugyamu ssente z'ennyumba singa guvaawo nzizaako ki we bakozesawo omulimu ogwo bwe guggwawo ennyumba tegenda kusiraana anti kati ekyo kyolina okubuuza ennyumba ogitandika kuba omulimu guno tibakuzaala nagwo lwaki okitwala nti gwe gulina osembayo nina omwana gwe nalaba yali akolera banka emu bwe yamala okuzimba ennyumba mu ddiira awo bano abayoyoota abadesigninga nakubawo ekipande ekinene ekya banka kiraga nti mukozi wa banka kati mulina bye mukola ebyo mawundo obundaago tubiwandiisaawo omusenyu nasamu ekifaananyi kya banka nga kyaka naye mbonga wanenga nti owange banka ya nnyoko
sigamba toyagala tewamwatulira naye nga mutima gwo bw'ogamba tojagala naye wootuukira ogire bolinga banka efaanana nga 3 n'oli naafuna omuntu n'amwagala nnyo naye kubako 3 wano mu kyenyi nga yeye singa mwawukana ng'ate otandika okuyita olwonna nti banka bagobye ovuddeyo otandika okuyita ababijeeko ng'obigisaako n'obusungu obungi so ndowooza bingi ebisobola okutunuulira nzikiriza okwogera ku lwali nti oba oli awo kweriko bekuzibudde n'abadde ateekateeka okugamba nti kankole kino ekigambo ekyo kibadde ng'ekikambwe naye kinene nti yawula ennyumba y'obusobozi bwo n'ennyumba y'ekirooto kyo mu byonna gwe atazimbangako sooka nnyumba ya busobozi bwo bw'onaamala okugifuna olyoka ogoba ennyumba y'ekirooto kyo ne bw'enaakoma ku musingi ojja kuba ng'olina gye watandika tubiraba wangi ennyumba nga yakoma ku musingi naga nti sendi zeesa ku buyumba kuno singa yazimbamu akaaluumuze 2 kandibadde kaggwa naye ng'alemedde ate muzigo ate n'omuzigo bwe gumusikamu ssente okitegedde so bw'ozimba katono n'okayingira omuzigo guli gulekera okusikamu awo n'ofeesinga ekintu kimu nnyumba gy'ozimba abantu bawe ennamba y'essimu abasibo ne bannya baba focus construction musobola otufuna ku ssimu eya 070 858 206 eyo erina ku whatsapp oba 077 6 858 206 n'emikutu gyonna emirala musobola otusangayo. Webale nnyo webale eddala nyinza kweyongerako ki nzikiriza okuba nti oba oliawo nkubadde ekyowandyetaazi naddala gwe ateekateeka okutandika okuzimba oba naawe ateekateeka okugula poloti naawe ali mu kuzimba naye nga webuuza nti kiki ogenda okuzzaako siyinza kweyongerayo nze Ssentongo Frederick Lugonvu kambaagalize bwagaliza ekiro ekirungi wakati nga bwe twefumiitiriza tandika nekyosobola ogobe kyoyagala mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata.